twabadde ku social media ne tulaba ekifaananyi ng'olina omuntu atraga empeta ne bantu bagamba musumba Amerika yamunyumidde omuntu yagambye ayidu oba yesi kakati nno mwannyinaze oyo bwe twali twekubya ekifaananyi abantu badde bantwala ku dinners kibambi mu kwagala kati ne mugamba nti naye ggwe oba oli mufumbo teekayo empetayo abantu bategeere nti gwe nekubya naye mufumbo just kusaaga kati she's married to a white brother actually muzungu nenga mwana we waffe eno nansana naye mukama yamusitula ali eyo so ne mugamba teekayo ekifaananyi kyo naye simanyi n'abantu bakijjeewa mukama katonda so teekayo ekifaananyi n'ateekayo ekifaananyi ekyempeta so I knew if it goes out someone will try to engeri gye kiri naye nga n'ekyaddala kijja mu linnya lya Yesu nakyo kijja kutuuka katonda ensonga zirimu so she's tekiri nti oba I proposed oba just fujjo namugaa teekayo empetayo nga bakuba ekifaananyi buli muntu omugaye ndi mufumbo just fujjo influence abalala nabo bafune ya naye kati buli akiraba engeri gye bakiri nti badde balindiridde balowooza nenga she's olowooza nti abantu bakutaddeko ka pressure kangi kulwekyo gasiriko pressure yonna Bible egamba nti buli kimu kikolebwa bulungi mu biro byakyo everything is good in its time buli kimu kirina ekiseera kyakyo mu Buulizi 3 essula ey'okusatu n'olwokusatu mu biro byakyo buli kimu kijja kwanukulwa kiruddewo nnyo nkimanyi nange nkiraba naye katonda nga ye mubeezi kijja kuggwa musumba tusaba otusabire ku bavubuka oba n'abawala abali eyo abalindiridde ekintu ekyo okufuna empeta ng'eyo katwesabire ayi mukama katonda waliwo abamu nga tebazannyisa ssaala buli muntu nga oyagala obufumbo nga nze nga si mbaga bubaga embaga mukama agikuwe naye just beyond the party mukama akuwe akuwe obufumbo obulungi buli abwagala era olijulira nti ku live wire twasaba katonda omwami omukyala buli ali eyo ng'olina n'obufumbo bwe buyuga mukama abutaase temuli mwana mukama akuwa omwana essaala eyanukula katonda agiwulira yatugamba mu Luka 18 nti musabe nga temuzirika kama akikolere buli muntu akyetaaga mu linnya lya Yesu amen.